Poliisi ezinzeeko amaka g'omusumba Kisoma Daniel agasangibwa enaakuwadde mu disitulikiti y'e Wakiso. Kidiridde omuzadde omu okuva emukono okubulwako omwana we Martha Adol abadde asoma mu ttendekero ly'abasawo erya St. Francis School of Health Sciences ng'ono abadde amaze wiiki 2 atalabikako. Anet Kizito agamba nti muwala we yabula ne banne abalala 3 nga balina munnaabwe ngo babadde baperereza abeegatteko nga bamugamba nti gye bali ewali Katonda ng'ono gwe bakozesezza okutuuka ku kikomera ky'omusumba Kisoma. Batwala ati nga ntakyasomye tugenda ku ssomero nitukonfaminga nti omwana tali ku ssomero. Twamala okonfaminga eripooti ya ku poliisi tutandikirawo okunoonyereza. Eno olutuuseyo omusumba Kisoma bategeezezza nti abaana bato bonna ababe nga bba abakulu bajja kunoonya Katonda omutuufu ali mu kifo kino. Bonna babo wano bakolawo ki? Nasomero abaana baffe tulina abaana 5 basula wano abalala be basula wali abawala batuulira ku rediyo abo abakulu ne bajja nga baagala obulamu bwabwe bukyuke. Wajja kusaba Katonda. Katonda kyono gwosaba kati batuuka otya wano? Bannonya Katonda namuzuula wange obulamu bwali bugane. Kizito agamba nti omwana we olwabula yakuba ab'ettendekero lya St. Francis mu mbuga era ng'okuva ku olwo babadde ku muyigo gwa mwana we okutuusa lwe yakwataganye n'omwana abakulembedde okubatuusa ennakuwadde omwana we gye baamusenza. Okwezuula nti yava ku ssomero yagenda kunoonya Katonda. Gyali simanyiyo kisituukangayo naye Katonda nsobosezza n'entuukayo. Omusumba Kisoma akwatiddwa ne Edigita ono abadde akola nga kayungirizi okumuleetera abaana. Abakulembeze b'omu kitundu bagamba nti omusajja ono yapangisa amaka gano nga bamanyi nti abeeramu n'abantu be wabula kibeewunyisizza okulaba nga abadde asibidde mu baana b'abantu olw'ebigendererwa ebitannamanyika. Tubadde tumanyi nti omumakage wabeera nenga projekiti yonna yonna eriwo tubadde tetugimanyi ku ofiisi yaffe. Bazanya kiro okuzanya ekiro emisana tebazanya babeera beebase basula batuleekaanira obudde kukya oba mwakebakawo ng'ogenda owulira boozezza ebintu saa 8 baba bakola ki okwoza ebintu ekiro amasowaani ne gakubagana abaana ne bazanya ne bakuba ebisenge. Mabegako nga wayiseewo nga wiiki emu abantu bano baali bakaaba nga bw'owulira abantu abafiiriddwa saawa 6 ogw'ekiro nenvaayo nenzija wano nenkonko n'ekikomera ne bagaana okunzigulira. Oluvannyuma abasirikale bajjayo abaana kw'ossa n'omusumba ne batwalibwa ku poliisi y'e Bulenga ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. It's God's plan. Nkikkiriza ino. God is making our way through it. Osisanda ategeezezza nti bakukwatagana n'ebitongole ebirala okulaba nga bakebera endaga butonde okakasa oba abaana abamu ba musumba ono nga bw'ategeezezza. Ku makya b'eŋŋanda z'abaana bagenze ku poliisi e Bulenga okubadde ne nnyina wa Kisoma ategeezezza nti mutabani we yava awaka nga azimbye ennyumba ng'etuuse ku wall plate n'ayingira ekidiinidiini. Aŋŋamba maama ffe tulina gye tugendako tulina gye tugenda lwa nsonga nti eno emikono sikyalinayo nnyo mirimu. Poliisi ereese omusawo okubeekebejja nga abasinga yabajja mu bitundu ebitali bimu. Bakizudde nti abasinga baakyusibwa dde obwongo. Bamuguddeko omusango gwa trafficking in persons. Akwatiddwa katali mu mikono gya poliisi. Tutandise okuwandika statement oba okujja statement ba victim babadde 18. Abdul Muhonge yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV.